Ogamba ki? Bulungi mugamba mutya. Wakuliseeyo mu Easter. Easter yadde massive. Shows twade n'ennyingi nnyo naye kirungi alhamdulillah twazimaze. Okay. Show gye wasinze gye yasinze okutrendinga actually mu Easter eno yabadde show ya ku Aero Beach. Mu eyo show mwabaddemu incidents yo ne Prima. What happened? Just ekintu yakakiyingira mu buyingizi and a little professionalism and disrespect. Because ng'omuntu azze okuperforminga, first of all olina kubeera na music wo. Yes, I understand naffe ba DJ tulina kubeera na music, but nze simanyi biki byogenda kuzina, simanyi biki byogenda kuperforminga. Ekirala yadde ayagala kuyimba oluyimba lwa Shiba, ate nga Shiba yaddako nga ne Dirisa waali wano manager. So najja n'alusaba Wesibadde. Simanyi oba abaddewo kuyimba Wesibadde naye nga ye abaddewo. But ne mugamba sobola kuzanya luyimba lwa Shiba, already luli mu programu manager wuno wano. Nagamba aluzanye nkole kimuyite. Ne ngamba manager ne mbuuza Dirisa ne mugamba Dirisa wuno nduzanye oba nedda. Naga Dirisa naga nedda. Oluyimba tugenda kola ki? Tugenda duyimba ate lwaki abakola ki? So kwe kuyomba awo. I think kyekyavaddeko obuzibu. Then probably n'ekirala yadde alina badansa b'endooza nga bali hasinze ebyo naye n'ataleeta music we. Because I don't see any dance group that comes on stage without their performance or their performance tracks or anything. Ndooza ng'asuubira yeffe abamu yena. The day before nali naye nenjogera ne badansa be ne bagamba bagenda kunsiimikira programu zaabwe that night. But bagenda okujja nga tebalina even a single song or something like that. So just professionalism, okwagala okukola ekintu ng'ate okaddiye ng'ate tokirinaamu bukugu. Bwe buzibu obuliwo. She warned you n'agamba obeera teweetegese era next time bw'ogenda okukolanga naye obeere nga weetegese. Nze sazze kwetegekera Prima. Okay. Nadde ndi under instructions za Abitex. Kati ye nga performer, just like any other performer, baani bonna abazze ne bayimba bazze ne music waabwe. Lwaki ye yadde teyeetegese bulungi. Okitegeera. So that's the only problem. Okay. Kye kimukozesa bino byonna myaka butamanya ki? Ndooza anoonya ayagala kubeera ndooza ng'etaaniya naye ate tosobola kubeera ng'etaaniya ku myaka 5 nga gw'oyagala simanyi ndooza kariya zigenda zigaana because she has acted nekigaana. Olusaniya lwagaana. Laavu naye eri awe musumbuwa. Kati wuyo ayagala kutandika bwa MC ne bwa DJ at a very old age. Really, I don't know what is disturbing. Baade bamuyise kukola ki? Kubeera MC? I think kubeera MC. Oba she was yali influencer weyo show, which is a good thing. Okay. But I think she wanted to twist mukko abeerenga ba MC abakyala nga bo balaba aba trendinga. Of which ebintu tosobola bikola ku myaka egyo. Yandibadde influencing show abalala ne bakola ki ne barunning event. Ndowooza naye yadde ayagala kukola mu routine ababa jenzi naye ng'ate ye mukadde. Bwe buzibu obuliwo. What do you think kubanga yabadde emphasizing nnyo ku luyimba Wesibadde olwamuviiriddeko n'okwogera ebyo byonna? Anti Wesibadde yabaddewa. Okitegeera ate oyagala kuyimba oluyimba lw'omuntu addako ku stage gw'ogenda okuyita. It's very unprofessional. Singa kale yalusabye aliya nga Shiba tanatuuka probably nandibadde ndumuwa. But ye kenyine yabadde agenda okuyita Shiba nga yaddako ate nga ayagala kuyimba Wesibadde. Okay. So ate ne manager n'amugamba nedda tesikola ki siruzanya. Awe wasparking yaviiriddeko oyo sobola kasiyena. Ku myaka gye n'express gy'alina mu ndongo naawe gy'olina mu ndongo olaba ng'ekintu kyagezaako okutandika okukola kinaakola. Prima talina experience mu ndongo. Experience ye eri mu kizigo na mmere. Okitegeera talina experience mu ndongo. Kino ekintu kyayingiramu kipya gy'ali ate ku myaka gye talina kubanga ebintu bimususseeko. Okitegeera gw'olaba bastraka bakyabikola oba bani awo myaka gye ba MCs abaliwo mu myaka gye tebakyabikola bonna bali retired bali mu kukola bintu birala. It's good okusigala ye nga just a influencing a show ng'omukozi wa Bitex ayasigalira awo naye wa MC n'oba okuzina si bye bintu banaye nga yazinye
era yavuddewo ndowooza kati ali ku ICU because amazina ge bamuzinyisiza agamba piano sijja emyaka gye ayinza okuba ali mu ddwaliro kati ali mu ddwaliro kati because yazinya amapiano mangi nnyo ku myaka gye Real Prima kyazina amapiano amagumba ne googera gwe mukubireko kati essimu teriika alabika ali mu ddwaliro bw'abeera nga yazze n'amaanyi beegati agatandika n'okulagira nga DJ Nimrode pulezidenti w'aba DJ mu Uganda olwo ba DJ abato kati simanyi because singa yabaddewo DJ omuto omulala ndowooza yadde agenda namukuba kibooko era yagenza okusanga nga nzaaliwo ate nga tasobola kunvuma oba tasobola kunyataakinga naye ku myaka gye ebintu si byalina okukola ne microphone yo yasigadde nga namu engeri gyagikasewo naye yakozesa amaanyi mangi ate yabadde hayi nnyo simanyi ndowooza bagenda gimuguzisa because yagisuddeho obusuuzi yafudde microphone yafudde kozi yasuddewo nsuule that's the unprofessionalism we are talking about ebima si bibyo so tosobola kutandika ate kusuulawo microphone stage si yenyimba si zizo kitegeera oba si ekyo oyagala performinga bulungi come with your playlist come with your music ate don't perform what artists are going to perform okitegeera kyobola ne bwe tuba tuzannya ku stage ezo bwomanya mbu gundi ne gundi ne gundi bagenda kuyimba enyema zaabwe tebazizannya because zebagenda okuyimba okitegeera so just abeeremu a little professional naye mumucekinga kaali mu ddwaliro tugamba mukubirako ku myaka gy'alina ebintu byeyogedde bingi nnyo byagezaako ebimulema obudde buno yandibadde akola ki bagende mu retirement oba asigale ku lusaniya emmere yagisobola n'ekizigo byandibadde asigale ku ebyo because tosobola kwagala kukola ebintu bya Betania ku myaka 5 it doesn't make sense nga tumaliriza Nimrode Josted appearinze ku sheyo oba we sibadde adayagala langira Josted ngoba kajagala oboka suka ensonga ki ya emphasize nga akayimba kashiba akatali kake simanyi naye of course Josted yazze n'ayimba but I think by the time Josted we yayimbidde ndowooza ibadde bamututte mu ICU because abadde agenze abadde samusazeemu mulaba ndowooza bwe yavudde ku stage akagundi okugulu ne kwere ne kukola kipakayita batya ekinywa ne kyereega nafuna masopulu so Josted we yajidde yadde afunye masopulu nga bamututte mu ddwaliro mubaka kiba omuweereza n'okuyisa amaaso n'akasukira microphone n'atambula n'agenda nze siina buzibu na Prima era siina bifu naye siina buzibu nnyo naye just a little guidance that bw'oba ozze ku performinga jangu ne music wo ate be a little professional and don't be abusive on stage and stuff like ogezaako kulabisa ate nze tebandabisa ne bondabisa otya mba ndi ku mulimu gwange era mmalirizawo n'engenda wali abitex nampezange n'engenda ewaka ng'osigala gwaswadde because kati ekintu ky'oyingiramu tokimanyi it is your first show your first hosted show on an Easter Monday simanyi oba naafuna booking endala because kati already ali mu ddwaliro kati byo bya performance byanyumye byanyumye naye emyaka mikadde tebyanyumye nnyo kiri awo because skini makudde biki byonna tebigatta kaitani we kaba kazina wali oba onyumirwa naye kati Prima oba ekintu kya Etania kye yakoze ky'abalumenya abali mu Kalibali kiri mu pushinga Etania yasetinze record simanyi abawalo MC a female MC or female DJ will ever do a show like that okitegeera tewali era njagala nakubirako Etania oba ali atya kati oba awulira atya simanyi nakumanya